Abasajja babadde bavunaanibwa omusango gw'okutta abantu abasukka mu 149 mu ggwanga lya Kenya kizuuliddwa ng'omusango gwe bazza gubasse mu vvi. Abavunaaniddwa baakusibwa mayisa nga bano bagenda kusalirwa nga 3 omwezi ogujja nga be basoose okusibibwa ku misango bwe giti. Omulamuzi Francis Andai yategeezezza nti abasatu bano omuli Mohamed Ali Abika, Hassan Aden Hassan ne Rashid Charles Mberesero ng'ono ava mu ggwanga lya Tanzania bali mu kibinja ky'abatujju ba Al-Shabaab nga be baakola obulumbaganyi. Waliwo abasajja abalala 2 nga nabo baaliko ku baakola obulumbaganyi buno nga bo baavunaanibwa ku ntandikwa y'omwaka guno. Abatujju bano baalumba ekisulo ky'abayizi mwe baali basula ku makya ne batandika okubakuba amasasi. Sleeping, so it was around 5 and guys started jumping up and down, running for their lives, but it's unfortunate that where they were going to is where the gunshots were coming. Kuno kwe kulumba okwali okwokubiri okusinga okw'amaziga mu byafaayo bya Kenya nga mu mwaka 1998 abatujju ba Al-Qaeda bakola obulumbaganyi ne batta abantu abasoba mu 213. Abatujju ba Al-Shabaab batwala obuvunaanyizibwa obw'okukola obulumbaganyi ku ssemaduuka ayitibwa Westgate Shopping Mall mu kibuga Nairobi ng'eno abantu 67 be baafiirawo mu kuwambibwa okwatwala ennaku 4. Mu January w'omwaka guno abantu 21 be battibwa mu bulumbaganyi obwakolebwa ku wooteeri emanyiddwa nga Dusit D2 mu kibuga Nairobi.